Okay, Butereevu nkwaniriza ku mikutu egy'enjawulo galinye okubeera ng'ogoberera igwe w'osinzidde wonna okulaba ng'owe owuliriza ate ne bakusubscribinga kujukiza okusubscribinga sharinga buli w'okola ekyo kyeŋŋambye ekya commentinga tuba tudduka sipiidi nnyo ne tutuuka ku bantu bangi ab'enjawulo yakikola kwebaza era thank you so much. N'olunaku olwaleero negatiddwako muzeeyi wange muzeeyi Matiya Kakumirizi abatamumanyi abagamba nja mubajjukizanga buli kaseera bwe basajja abatandika endongo y'akadongo kamu abayimbidde emyaka egisoba ne mu 5 plus zeyibaliriza amina nange bwe obulamu gamba ki obulamu si bulungi obulamu bulungi tutambula abakulu bagamba ki bowangala nabo bakulu bannange banneebaza naye kyebasinga okunneebazaako kwekuuma nembagamba nseekuumye ku lwange mukama ate n'oweewange naye ankuumye nnyo amiina. Muzeeyi tubaddeko ku bintu ebyenjawulo byetugezaako kukubaganyako ebirowoozo naye nagambya muzeeyi nja muleetanga buli wiiki atukyalirengako era abantu bangi bagoberera bagamba muzeeyi oyo mwagalako ebyafaayo bye kyenkola nzirira topiki zino ez'ebintu ebitambula tulireetingako ku ebyemabega lwansonga buli weerabira ebintu gyewava oyinza okulema okutuuka gyokola ki gyolaga. So muzeeyi waliwo ennaku zino ebintu ebitambula bwenjagala okujja omulamwa gwaffe olunaku olwaleero omwami gwe bayita Mathias Walukaga kojjange abakojjaawo kojja wa mukazi wange kubanga nyina muzaala wakasimba bagamba wekabwana tekakola ki tekata so kati kojja wange Mathias Walukaga amabegakaawo essaawa zino ye meeya atwala Kyengera Town Council era mu kisanja kino nga kiggwako obanga tugambe kiri mu kuggwako neyeegwanyiza ku ntebe ennene esingaawo era kyabuntu era omuntu okwegwanyiza ku ntebe oba kwegwanyisa ekisinga kyonga oba n'okukola obuweereza obusukka kubaddeko. Kati kojjaawo oyo Mathias Walukaga emabegako awo ng'agenda mu kibiina kye ekya NUP ng'asaba kaadi nga kaadi bagimuwa eya Busiro East. Busiro East waliyo omusajja mukulu omuteeketeeke Sseggona, waliyo Magoola, waliyo n'abalala bangi bayita Kiyimba wa NRM bonna bali eyo Busiro East. Tuba tuli awo wakulu talise ne campaign kojjaawo nga taddemu ssente mpitirivu kojjaawo nga tebamukubako omusango nga bamugamba ebiwandiiko byonna tebikola ki tebituukagana nakubeera MP. Kojjaawo ng'agenda mu kkooti ng'afuna balooya awo abalungi bannalukoola nga bagenda mu kkooti. Tubeera mu kkooti tuliyimbirira abaali batugambye nakuzomeza 3 balina ne bakendeeza ne bazza ku nakuzomeza 2 ate era okulamula nga kulina kuyita ku mukutu oba gye bayita email omukutu gya email. Tuba tuli awo ku Sunday nga bakatetemula nga bamugamba nga isi bwe yakola akakiiko akakulemberwa Justice Byabakama nga bwe kagamba nti ebiwandiiko bye tebimala ne bano ne bakikkaatiriza nti tebakiiko tebikola kiri tebimala olina okuddayo osome. Kubamu akafaananyi ku ssente z'oba osaasaaniza, kubamu akafaananyi ebintu by'obawerekereza, kubamu akafaananyi kamunguluzi oyo okudda eno n'okudda eno. Era abamu tannavaayo okwogera ku mawulire era sinalabako kiripu ye nga bamaze okumugaana kwogera ku mawulire. Kojjaawo ono okusinziira ku ebyo bigenda mu maaso olowooza kikyayinza okukolwa kiki magezi kiwandimuwadde sofa ne tunagenda ku mulamu magezi ago nga mazibu kubanga abantu baffe omugamba ekituufu akulaba bubi omugamba ekituufu akulaba bubi akiraba bulala kyesimanyi ku kojjange kubanga tambeerera ng'omuntu mubi naye endowooza ngireese buleesi ndowooza yange ng'omuntu naye nga ebirungi bwe bitaggwaawo nze mbadde muwa amagezi kinaakite agende mu kinaddako
ekisanja kino akyerese asooka aseetinge bulungi pepa waakooni amanye nti ekisanja kiri ekijja buli kimu ng'akirina kimu ng'akirina era tewali ajja kumukaayanya kubanga ekisookera ddala obukulu abadde alina kye bayindirisa obuwagizi obwo obubadde busuufu ng'ekibiina kyalimu abantu bamwaniriza era nga bagamba bekatalagirya ya MP akolaki addako naye gwe muzire ogamba nti olw'okuba bino bigaanye okusinga okusaasanya sente ate endala agira bita kubanga ate sente zijja kwongera okwonooneka ate nga tewali kuba wajja kuyita okutuuka ku kyayagala kiyinza okumutwalira obudde kaakati nze musaba kojjange addeyo mu ssomero afune empapula endala gamba tugenda okujja 231 ng'ate yaliwo nga buli kimu kituukire omuswayiri yagamba uvumilivu ulambivu nekategeeza sosole bw'atafa atuka ku lyengedde bw'ogumiikiriza otuka ku kinene si ka Luganda wano si kaffe wano Luswayiri teyakajja wano Luswayiri naffe tuyinza okuba nga twakajja mu Luswayiri kati tumanya ani uvumilivu ulambivu bw'ogumiikiriza otuka ku kinene wangi ogambye kojjaawo Walukaga ekiri omumanyiiko okuva watandise okujja ng'azimba obulamu bwe kiri ebyenkizo bwenje omwogeraako Walukaga mumanyi nga omuyimbi yatandika simulaba naye namulaba ayimba era twabeerako nnyo naye ebwalisaawo Walukaga naye nga muwi mulungi nnyo w'amagezi kino tuteeka okikola bwe tuti tujja kuyitamu nga tukoze bwe tuti ate nga muvubuka muto nemwewuunya nnyo era namwagala yantuuzaako olumu nambuulirira ebintu bingi naga nti oli muyimbi mulungi ate oli omugumiikiriza n'ekirala sikuwulirangako ntalo ez'abannaffe ze babeeramu naŋŋumya nanga naye guma nnyo kadonkamu ono ojja kutuuka waggulu era ekkubo nalikwata nnyo erya kojjange oyo lyeyaŋŋamba kubanga n'ebiseera ebisinga obungi be bamu ku magezi ge bampa agansobozesa okulinnya ennyonyi n'eŋŋenda ebulaaya Walukaga mulungi nnyo mu kintu kyakola ate Katonda yamuwa omutwe ogweyiiya Walukaga muyiiya w'amagezi ate mukozi ogize nayogera ku kyobuyiiya Walukaga biki ebyo byazze byenkunala byogamba nti biri exception oba byankizo kuli abano abayiiya abalala abayiiya abalala batera nnyo okuyiiya ennyimba ezo nga bayitira mu tyuni z'abannaabwe mu maloboozi g'abannaabwe naye nga bw'omugamba akuwakanyiza ddala era kyova olaba nti abato abayimbi ab'engeri eyo twabavaako kubanga ojja kwereetera kalonsambulira tebagala bba kuba bugamba nti ate kiwano okozi kibi naye nga ffe ku mulembe gwaffe wetukulidde we tutandikidde okuyimba twasiŋŋaanawo basebadduka twasiŋŋaanawo ba eri wamala twasangawo abayimbi bangi nnyo abakulu naye wasitukanga n'ogenda n'okyala newuwe ne beteekamu entambula transport n'ogenda ewaka omubuuze bwenkola kino kiba kitya bwenkola kino kinaaba kirungi n'aloka atandika okubuulirira nze mabega nga ono Walukaga yakajja naye mabega Christopher Sebadduka yemwe twebuuzangako yali akolerako ne mu Bank of Uganda Sebadduka oyo naye twabeeranga naye katwe wali nze wenakoleranga engatto kubanze nakola nnyo engatto naye endongo nagendanga yewuwe najjayo endongo yetekwatibwako muntu yenna naginkwasa nemukubira mu tyuni ye nayiyiza n'alokambuulirira nti wantukola booti wanokola booti tokubanga maloboozi g'abanno ngagamba nti
todda mu bintu by'abanne bye bakoledda banno bye bakoledda tobiddamu osobole okubeera omuyiiya omuyiyontu naye kati bwe ntunuulira ab'omulembe guno bonna bakuba tyuni nkadde yayiya n'agivulugira omwo n'atekamu akatungulu samuli biki n'ateekaawo waliwo abagamba nti mu bayimbi be tubadde tulina ng'oggyeko omugigi gwammwe ogwakadonkamuoli kirasiki nti walukagayo omu ku abo abaleeta akadongo kamu awo alimu ekirungo oba omutabule alimu ekirungo kino ekyenjawulo okyogerako kyekyo ekirungo ekyenjawulo seba gundi amini ojange yakisanga kubanga ffe kadongo kamu ekyamuyisa kadongo kamu twakubanga giteeyo owulidde naye ekigambo kadongo kamu kyatandikira Kasanje omanyiyo Kasanje mpulirayo oyita nakawuka ogende Kasanje twagendayo twabukinga ogenda okukolerayo show bwe twatuukayo waliwo ekizimbe kirungi nnyo bagiyitanga community center simanyi netukubira edda nga tufuna abantu batono nnyo naye nga bamugaso nga bwofuna abantu bonga 5 tegaweranga kakati abantu bonga 25 ng'ogamba kyakutte kakati bwe twamala okuyimbira nga buntu akuba gitaayi era omuntu we yasanyukanga teyajjanga nakukwasa sente nga ku mulembe guno nti ziizino yayimbanga eri n'akasuka sente era abo abagamba nga bugambi banange sente zijja tukuba nga za binusu sente 10 n'ettaano zimanyi ezabangako amasanga gano abiri ag'enjovu zabanga zalimu ebituli zebakasukanga nga olwo ali mu kufuuwa kibaita okufuuwa nayimirira akasukagenda okuwulira endongo ku ndongo eyo gyokuba gyoli mu kusuna buuti gyoli mu kusuna kale eyo gye twatandikira naye bwe twasimbuka wano ne tugamba waliwo omunnaffe gwe twalonda abeere omukulu wa gurupu eya Ntebe Kitasinga kakati oyo n'agamba tugendeko e Masaka bwe twatuuka e Masaka ne tukubirayo endongoze nga nsula Kirimya okuva e Masaka okutuuka ekirimya ku lw'Emutukula ndowooza mayiro zaalinga ng'emu n'ekitundu kati awo twali twegomba dda endongo zaffe okuzitabikamuko ku gita base bwe twakolera eyo ne tugulayo gita base yaliyo era ne tugulayo ne solo munnaffe eyakwata base eyo ffenna twagikubanga naye kumpi nga tekwata bulungi nnyo kiri awo nga tukuba bakisimba nga zino eŋŋoma kuba twasooka kusaamu ŋŋoma zino ezaffe ez'ekiryansi ate nitugamba lwaki tutambula n'eŋŋoma zino birenga ddala bidongo netutandika okuliya base ogiteekamu era bwe twagisaamu mutima gwajja ogwokugula solo gita muva ku kadongo kamu olwo mugenda mu waliyo omwami yafa n'okufa bamuyitangano yayimba bannabuddu mwerabiddeko erinnya katono naye nga oyo yaliko mu bandi nayongera okutuwa amagezi netugula solo gita kakati ne solo netugikuba ogitekamu ki okutabulamu olwo tutandika okutabula kadongo kamu tuva ku kamu tugenda ku busatu naye liri erinnya lyalemerawo ate yasinga okulyemezaawo yali omugenzi Pawulo Ddamulira yakola atya nga bwe nkugambye nti ab'e Kasanje be baatuuma omulimu gwaffe ogwo kadongo kamu kubanga bwe twayimbirayo ne tujja tuddayo omulundi omulala baweseewo omwaka bwe batulaba ne batandika okugamba bange abayimbi ab'akadongo akamu bakomyewo
abakozesa akatunga akavuba nze luli banyumira kubanga waliwo bandi zabangawo eza gita eziwera esatu zabangawo nga batekamu netuba jazi naye nga ffe tutekamu ngoma eno gyetuwunyisa kakati awo Pawulo Damulira naga nti abantu batutumye erinnya eryaliwo olimanyi baali tugiyita picking guitarist nga tuli ba picking kakati okutuusa Pawulo Damulira yaliko omusomesa tica naga nti abanga erinnya tulisangulemu eryo tweyite kadongo kamu erinnya eryo lijja kutambula okumala ebbanga era lijja kulinnya waggulu kofe kyoyiza nti etugenda tukola registration tuwandiise ekibiina kadongo kamu kakyo kampany erinnya tulyetuumye netuteekamu engoma zaffe twabanga nazo era nze nakuba akabonero ako akanaabeera ku gundi yaffe nekawandika bulungi ataddeko microphone netekako engoma tekako engalabi negita kati awo kadongo kamuwe yatandikira kati kino ekidongodongo ekirimu omudigiro Walukaga kyakozesa kubanga bakinjogedde nnyo ku Walukaga lwansonga nti obuyiiya obwo abantu okunyumirwa kadongo kamu oli noono atambula ndowooza yali wakatikati awo Pawulo generation zijjawo kyo kijja ddi ekidongodongo ekyo ekiri omuntu ng'asobola okuba oluyimba lwa kadongo kamu naye ng'ate ali mu biduula aba mu disco. Ekintu ekyo kyatandikira wano ebyuma bye baleese ebiseera ebitali biwanvu nga byosobola okukimoola nekikuteekeramu kyoyagala kuba mulimu ebintu bingi lwakuba toyinza kubeereka nebikuba byokka notobalaga kibeera kitya naye bano buli kimu mweki bali bagundi producers bebateekamu obuntu ekidongo okusobola okuba obulungi ayina mukikanyako bateekamu ekibija mutawaana guba gwamaanyi nnyo ku bayimbi n'okuyimba messages ojjawo ono ndowooza yemuku ababadde bagezezzaako okukuuma ennimo ya messages ekyogerako kyekyo sitayira yemusi gyayimba message n'abalala bagiyimba lwakuba tebawulirika amaanyi waliwo oli olwayinza okukola oluyimba bambi nga talina maanyi gasobola kulutambuza nebituuka gyayagala naye n'abalala bakikola message era bazikola bazirina kakati nze njogerera wano kirowooza nga ennyimba zange ozimanyi oyinza okuba nga omanyiyo bbi naye kati ku ssaawa eno ennyimba zisukka mu 100 era nyinza okuleeta nogamba luno waluyiyaddi naye mwetaagamu omulimu gwokukola gwetaagamu amaanyi ate ffe twaddirira ekyatugiriza yali engeri kati ennyimba gye zitundwamu sitayiro yakyukamu ffe tetukyatunda nnyimba nga bwe twazitunda nga bwe zaalinda twasimbukanga ano netugenda e Nairobi ntukwata oluyimba omala otukwata ne basala amayinja ne gajjamu abatunda amayinja ne batandika okugasaasaana ne gatambula naye nga gwofuna commission ki ejjinja percentage gyetwafuna naye kakati mulembe guno oyinza okufuna oluyimba pa n'oluteeka ku radio pa olwo nga oluluteeka ne mu America omwana ayinza oluteeka ku TikTok ayinza okuteeka ku Facebook ogambe emikutu gyayala mingi naye ekizibu ekyaleeta fe obutafuna endowooza copyright yagaana nti singa aliwo n'ebiyiiya byamu bye mwakola edda twalibadde tubifuna kyabifunamu museyi leero omulamwa gwe mbadde njagala okwesibako ennyo badde ngusimbula ku nsonga yakojjaawo Walukaga ekintu ky'obutasoma kino kyeyolese nnyo mu bannabitono ab'enjawulo
simanyi oba lwakuba nti temulina qualification ziyite qualification nti tewaliiwo bintu birambikiddwawo buyigirize bulambikiddwa nti kati olina kuba nga wayiga kyenkanyi kyotandika okuyimba bantu bangi bali mu kategori gyomuna eyokuyimba ebyokuyiiya kuzanya mizannyo biki naye ngaebyokusoma tebakoze nga tebabikutteeko obaka obuyinza kuba ki olowooza kyekiviirako kino abantu okwesolaganagamba mu byokusoma era obubaka bwandibadde ki eri abo abakirimu nga bakyalina obudde obukyusa ekyo nze ekisooka tuwa buwagizi okusaidi education omuntu oteeka okuba nga oli muyivu ekyo tukiraba kaakati naye mabigako embeeyo nga tekifaako kubanga twalinanga emmere nga yabwereere si yakugula naye omulembe guno buli kamu ka ssente ate n'ekirala sente tusobola zinoonyeza hano wotudde gyogenda ozinyonyeza tebamanye lulimi lwo olina okutambula n'ennimi eziwera kale nga 2-3 wano nga zendaba ennimi nga 3 zikuyamba nnyo okugeza wano Olungereza tulina okuba nalwo wano tulina okuba n'Oluswayiri luyamba nnyo naye ngaezo olina kuziyiga olina kusobola kuziyiga naye ekirala amabaluwa agafunibwa nebigagenderako olw'okusoma gakutambuza ne gakuyisa wotandikisa oli era nsaba nnyo banaffe abaagala okuyiga ekuba endongo nze bangi nnyo bansabye okubayigiriza endongo n'abantu abakulu ne bajja nti nina muzzukulu wange njagala omuyigiriza okuba endongo ne mugamba nti ali mu kyakumeka abadde siwala nnyo ali mu kibiina kyakusatu awo yabaze ekyokusatu nemugamba naye mala okumusomesa niwalituukawa agenda kuyiga ono music kyangu naye muyambe amale okusoma kuba kijja muyamba okutambuza ekyo amaddu gaaliko kakati tusobola okugenda ewala ennyo naye ffe bwe twatandikira eri mabega endongo yasanyusa kusanyusa abantu n'akwata endongo kubanga olulimi Oluganda lulwerwanga nnyo alumanyi n'atandika naye nga atajja kukomaako olwo Oluganda tolina kuba ojja kuyita nti olwaleero kangendeko Kenya nsanyuse bannakenya ate era bannange endongo kankongeremu nakano endongo yokka si ejja okuyamba okutambula okulaga gy'olaga tabikamu n'ebintu ebirala ebya music okugeza tulina traditional music waffe wano ne dance ebintu ebyo byetabeemu oyige obanga gw'oli Muganda endingiri gamadinda ng'engoma gamazina ng'omaze ekyo weekubiriza ate oyige n'ez'abasoga yiga n'abasoga oba osobodde genda oyige dingdingira akalaka boola dansi okuva eggulu oba weyongedde okusobola genda oyige liitundu okuva ebugisu oba naleyo okuva ekkalamojja oba gundi ekolo dansi okuva Samya byonna oba okyalina obudde ng'okyalina emyaka emito genda ng'oyiga ebintu ebyo kubanga bono linnya nakuyamba n'ofuna Omuganda akayita kawuliru okamanyi akabanga ako Katonda nga akakuwadde akawuliro oyinza ekigeraganya nga kyetuyita okusamba akaggi kusamba akaggi ojja kufuna omukisa okugenda kasaba nakulaba nti ng'okola item gundi gyogikola n'oginyumisa bajja kukwagala bakutwale omwana ono teeka okumutwala ebuwalabu
tugendeko Sweden, tugendeko omwana ajja kukola ssente kakati ng'olina item mmeka 2 zokka obeera weeri meetings kugamba ogome nyini babitaddeko ekikugira naye nze gwe mulaba wano nze nayiga ebintu byonna ne bwontwala ebusoga nsobola okuba embayire enkwanzi nsobola okuba enduumi byonna byabasoga bwonzija nontwala eggulu nsobola okuba dingdingira kalaka bwola dansi owulidde byonna byonna nga mbisomesa amazina ag'abasajja bokka amazina ag'abakazi bokka ate n'okkirira nene waffe mu west eyo nozina ekitaaguzo nga nekyo kimanyi eri bajja kubuuza ovaawa nti nva mu nsi Uganda mulina amawanga ameka nga bakubuuza eyo omanyiko erya Buganda omukisa gujja kukusuba okonna kwe kusoma kutoogedde omuntu oteeka okusoma ensi eno ejja kukugondera nnyo ati muzenyi Baluka naakagamba nti naye basoma neera emirimu temuli ekirala omwana alina ekitone ekimu lwaki tatandikira mu P2 oba P3 oba P7 natandika okuyimba eyo ayimbe tewali amuganya naye yongera okusoma ebyamagezi naye tukoma ku kuyimba kuno kokkaasi okuyimba okwo b'oyimbira tebamanyi kati twayimbanga e Bulaaya nga kati bwenjogera onooyogera omuzungu n'ategeera kyogamba newoomesa otya Oluganda ng'olumanyi bulungi ne bw'oluwoomesa ng'olumanyi bulungi ojagenda e Bulaaya bajja kwetaaga kale music ng'oyimbiramu nabo bagendereko naye nga by'oyimba tebabitegeera ekyo kyetugamba nti omuntu oteeka okugenda ddiipu munda olime koma ku ngulu biki ebisinga okuviirako bannabitone bano okwesulayo gwe naggamba naddala kubiyigirize muba ekitabo ebisinga okubaviirako obuze bagaya nnyo ekintu akanyomero banyooma abantu babaffe wano banyooma oba n'abalala simanyi naye banyooma sitaafu nakaafunye bwe kati yalowooza tekajja okumuyisaamu okupaka okunyooma kwenjogerako si kwenyooma wekka naye onyooma n'abalala omuntu oteeka okuba ng'oli muntu w'abantu so sigwe wekka mu nsi eno kakati twe sikulabangako simanyi gyozaalibwa simanyi kyokola naye nkulaba wano mbuuza ebibuuzo oyagala omanye oli niye omulala tabuuza teyeesembereza mboozi tayagala kumanya ye ki kyokka kyamanyi kyekyo naye abantu babuuza bubuuza era nsiima nnyo abantu abansiŋŋaana awantu bangi bansanga baagala nnyo omuzeeyi okubanyumizaako ate nange nensanyuka nimbanyumiza netutuula oba emboozi yo tolina gyogenda gikolera weri Katonda yagimpa lwaki sinyumiza bantu nabo ne basanyuka kakati nganze bwefaanana bwenti kamukujje ninya ntya ennyonyi ningenda e Bulaaya ningenda nawalawona bannange kino kizibu omuntu abeera mu nsi muno nga anyomereza nga ne bumugamba nti nogenda obeeko kyoyiga agamba kasita mmanyi okuyimba kasita mmanyi okuzannya naye gwe era bwe nkusanga sikufaako kubanga bw'oba tomubuuziza seetemangalike kankubuulire kino na kino okujjaku nombuuziza nsigala n'ekyange nze nga tuwumbawumba bannabitone bangi balabiddwako nga bazze mu kazannyo kano ak'ebyobufuzi emabegako eri bannabitone ki boyinza okunokolayo abayitaba mu
ebyobufuzi direct tebabyetabangamu tebabyetabanga naye kakati ekintu kyajja kati sente kubanga sente yatuuka neegula wano oba yagula ngeri ki eyo kiyinza kikuga nti yagula bweru buli muntu yamanyi nga bwali naye abantu tebalina sente omuntu agamba nti bwenkwatako kano oli nemuyimbira ajja sente original kati sente zibaleetedde okwetaba mu byobufuzi ne bano abeesimbawo era sente batya oli nava kati nga bwegambye kojjawo yazze n'ayingira n'agamba kati kangereze ku bantu ate oyo okwesimbawo kuno ayinza okuba nga anoonya buweereza ku mulembe gyammwe teriyo baavaayoko bw'oyinza kugamba nti gundi yeetabako sibalaba oba baali batono yeetabako genda neyeesimbawo aweereze ku bantu obanga yali muzanyi wa firimu oba yali muzanyi wa drama oba tebaalingayo lize kugina emirembe gino getulina olaba nina bannange benazina nabo amazina bageeta zulu dance gava South Africa naye bannange abamu abaafunanga kabanga bali Bulaaya omulala amaze Germany emyaka gyonna naye nga twabeeranga naye wano mu 7 8 nga tuli nabo naye kati bali Bulaaya bali mulyawo balikola bintu birala oba olyawo bagenda mu maaso n'amazina ago naye abazungu nabo baagala okugayiga era nange nabasomesaako ngandi akabuga bakayita Osinabohuku bantwala nengenda mu masomero era baliyita Tanze Shule nasomesanga abazungu enkuba ya music owaffe weene wabaddugavu nembasomesa n'amazina era nga bakyagala nnyo nabeera nga mutanze Shule ey'omukyala n'ebivuga byange nabireka eyo byonna okuva ku ngoma entongooli amadinda obibawo obibaguza nabiteekayo buterese nti wenfuna omukisa okukomawo nga ngenda wali kunona transport tosobola ate kubitika kati kuveena ate kuddayo okay nze nga tumaliriza omuzadde omuwa kalowoozo ki naddala mu bufu bw'okusomesa abaana kuba kati nga bwegambye nti tukize tugaane ekyaviddeko kojjawo omugaana okweyongerayo kusomandiiko byaganye wako buli ki eri bakulu banne omuzadde obubaka bwempa eri bakulu bannange muleke kuwoomerwa nnyo baana bammwe n'abazzukulu okubeera nabaawaka bagenda kusiŋŋaana ebizibu gye balaga mu maaso nga ate mwe mugenzi mubayambe nnyo mubazuukuse nnyo temwebaka kubanga mulimu n'omukisa Katonda gw'alikuwa kubanga wayamba omwana oyo agende asome omugulirewo enzigi z'ensi eno asobole okutambula nga takaluubirirwa wonna gy'alaga omuntu ateekwa okusoma mufube nnyo okunoonya obusente ate n'ekirala abazadde balina empisa yiino embi kasi atwala omwana musomere pa tayagala kugendayo takolagana battikya asindika omwana tasobola kweyogerako ekizibu ekigwawo omwana tasobola kinyonyola gendayo mwogeraganye n'ettikya ajja kuyamba mu buli ngeri yonna mu buzibu bwonna mujja kubyogerako mutema amakubo nga mulina ettikya eyo omwana we ajja kusoma okay mbadde nebaza abantu bano abadde batugoberera nga begambye mulimu abasinziira mu Arab Emirates waliwo abakulu abali USA waliwo omuzeeyi awo genagamba yali yankomyako nga ayogera ku mboozi zetunyumya bannayuganda bonna gye bawangalira mu bitundu ebyenjawulo nga mutugoberera mulolimu okubanga mukikola
njabagamba nti buli wiiki tujja kufunanga muzeeyi Matiya abeeko emboozi zakolaki zatunyonyola so that tubeere nga tutambulira mu kumanya oyiga ebyedda ekuyambako ogenda mu maaso. Leero tukomye wano tujja tusinkana mu vidiyo ezijja mu maaso eyo tulabe nga tuwayaamu abazadde bw'oba okyalina akakisa akusobola okuweerera omwana muleka asome oba muweerera asome. Amagezi Omuntu omukulu nga naawe olinayo akakisa akasobola okweyongerayo ku bitabo byebyo era naawe ekikole kuba tubalabirwa abasomye obukulu ate era ebitabo bibayamba. So for now tukomye wano leero basigale ku vidiyo ezijja mu maaso awo. Bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi.